Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shongezi, chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Olwaliro nkwaniriza n'enkobaza okubanga otwegaseeko ennaku z'omwezi tubala 14 omwezi gwa mukaaga omwaka 2022 gyesinzira okubeera ng'otulaba buli lwakubi tubeera ffenna mu pulogulamu eya manya ettaka lyo. Ebiseera ebisinga abantu tukwatibwa obujega olw'obutamanya, tulemererwa okubaako kye tukola olw'obutamanya, tulemererwa okutuuka ku buwanguzi olw'obutamanya, naye singa tufuna pulogulamu nga zino obaolyawo zituteekateeka. Nina gwe nabadde njogera nga nti mwami Lugonvu, kakati omuntu gwe nabadde ngenda okusindika aŋŋambye nti eyo wala waakiri tufune wano mu kawempe, kubanga nange ndiwo mu kawempe. Ansa yange yabadde nnyangu nti kakati mugamba agikunoonyezekaawo mu kawempe awo. Nenna abo abagamba mu kawempe nabo bagenda okugulawo nga kawempe bababuuza ekibaguzaayo, kubanga ekibuga kyakomanga ku Sapporo Kagwa. Abantu abagamba nti waakiri mu Kyengera, abo abasooka ogulayo bagenda ogulayo nga buli omu ababuuza nti ki ekiguza ekyengera, ekibuga kyakomanga Nateete. N'abaagulanga e Nateete nga ababuuza ki ekiguziza e Nateete, ekibuga nga kikoma Mmengo. Abaagula e Bulenga buli nti nga sisukka Bulenga awo kale waakiri e Buloba, bakitawo baalemwa okugulawo nga bagamba e Bulenga wala, ekibuga kikoma Nateete. Yembeera mwe tuli. N'olwekyo obanga ofunzizza w'osobola okugula mu kaseera akogula. Enkulaakulana ejja kujja, buli omu ali kwebuuza nti wafuna otya ewantu nti ate munnange zaali nseko buseko nti zitya. Naye nga byonna mu byonna mbaaniriza n'embebaza. Tugenda kwegatibwako surveyor waffe Bwana Mukasa Yusufu, tugenda okubanga tutambula ate okwongera okuba tooki mu pulogulamu olunaku tugenda kwogera ku biki bye ngenda okutunuulira obaolyawo we tugenda okutandikira. Sooka obuuze ku Munnayuganda akulaba n'oyo akuwuliriza olwaleero. Pulogulamu ya wiiki ewedde yali nnungi, response yali nnungi, abantu balina ebibuuzo byabwe ebyenkizo neffe bye tulabanga obaolyawo ebyekijega naye ng'ate bya mugaso nnyo kubanga abantu bangi batambulira awo. Maluso nadookooli tugobye ku mulundi guli nalinze omu nakati era nze wuuyo. Abalabi baffe, abagoberezi baffe n'abawuliriza mu pulogulamu eno ya Lugonvu's Show n'omulamwa gwaffe kutugenda okutambulira olwaleero yego pulogulamu manya ettaka lyo. Amanya Mukasa Yusufu omupunta wammwe, omusaveya wammwe, balamusizaako mwenna ntende amatu mugajja envumbo. Webale nnyo, webalire ddala Bwana Mukasa Yusufu. Tugenda okubanga tutambula olunaku olwaleero. Tugenda tandikirawa. Ebibuuzo bibadde bingi. Abantu bangi bali mu famire beetemaatema. Balina ekyapa bakisikira kuva ku jjajja. Balina ekyapa jjajja wa jjajja yakirina. Kikyali mannya ga mugenzi. Kifaanaganamu nga kino. Ate guno omukondulu gwawa? Ate ogenze n'oŋŋamba ekyapa ky'obujjajja konse kansoke nkulaga ekyabujjajja nga sinnakulaga kirala kyekirwa, wabula byonna mu byonna ng'okyatunuulira ebyo nzikiriza ate 1924 waawo nosoma waggulu emu 1922 yali subdivision esooka. Kyapa kya 1922 okirabo kyafaanananga ekyo bekyafaanagananga bwekyafaananga kyali kya Mayiroland, ekyo kyalinga kya mugagga ssibo. Oyo yali mugagga eyo Mayiroland.
atujaba yasoma kwero kalabi uza byawo bikyuka nnyo mayiro register volume bisatu folio musanvu ate volume folio tujja kutuukawo kansooka enkwanjulire bino mukama wange byawa ntegeereza abaguzi baffe bonna baclients baffe ab'ebbanga ebyapa byabwe byonna bibino ndeese era nkusaba mukama wange okkiriza oluddewo okuleeta eyo bando yaffe nga bandyamu amaaso nti bijja ddi kino kyekikadde mutwabi kati ekyo kitala residue kuli gwe twasukira residue kyeki kuno kwe kwasigadde residue kati ate nga gwogabye mayiro mu mayiro mayiro landi tu mayiro landi so si mayiro landi tulizi ng'abalala olabye obugagga abalamaali abantu kati so ab'ebbanga ku block 174 mawokota ebyapa byamwe ebi byakomyewo mukulu anaabagamba mu bikimadde obaddi nze ogwange ng'omupunta wamwe omusaveya ogwange guwedde ku nsonga eyo n'omukono gukufuuyiridde mukono gumufuuyiridde omukulu kino kyani bannayuganda enkya mujje muno n'ebyapa byammwe ebyestate ya bbanga yali ya 6.5 eya bbanga mujje munone ebyapa bino byafulumye mujje mu bintwaleko waliwo challenge gundi aluddeyo lindako kati kana ate kaali kaki kino kyekyapa ky'omukyalo yatwala 10 ku 10 naye ng'agigasse kiri luddawa kati kino 232 nonyeza ku 232 tunagiraba 32 ati kutobikulodda mabegeni 237 232 yiringirengedde yino ono n'omukono gwange nnyo 232 estate plot yo yino efulumi ekyapa kye ayina amakubo aga ayina lino waggulu wano ayina lino wano ayina n'erino eriri eno eyo baploti mpoomu nnyo y'amakubo asatu wayagala watunuza bazimba mwenna waliwo baganda bange mukulu Robert ebbanga mwoli mukulu Odoyi ndowooza yali ebbanga mukulu Robert tali bbanga mukulu Odoyi yali ebbanga naye abatwala ku estate ya Mpigi bbanga ya 6.5 titles zifulumye abantu baagala kundya maaso estate yego nengeeruddewo kyanja eyaliyo obukadde 8 kyanja bakyalinayo bakyatereeza kuba eva ku kikadde nnyo edda ku kipya ekyalinamu akagala nga tono naye nga si buzibu buli awo bateekemu butesi bugumiikiriza kijja kumala kibi infact waliwo neyankubire nemukamukwano nkuwulire mbadde nkusaba yangu otyo ndendyawo ngaalyawo nti mbadde nsaba olina ne bujjoga baga nti alabika yakubba agamba ebyapa bikola buuza nenkola nti okola oti ziizo bwe binadda ng'ojja okumawo akuwa nali naakazimuddiza yali atte plot bill infact wakika yali atte plot bill yali yakagira ne bagamba naye plot ezo weeziri naye etayito zaazo zikyali umpemu omwezi nti gwe mwami Lugonvu mukama bwati wabwe era amazima pressure mulimu lwakuba nti toba nenya naye mulimu oluusi emirimu egimu nga tojja ginnyonnyola abantu tusaginyonya kati omugambe nti ki nti kakati registra kakati bikyaliwa registra kakati tukyajjako babibanja bitandikira wansi kategeza abakulu eno mu drawing office mu planning babadde tebalimba badde bagenda bweru mu musomo
yeddire yabadde ku gundi kusoma mulambe gusuka kati wiiki namba tebalimu tubasuubira kubanga bakomawo mu wiiki eno badde mubakwaze naye kibaga kutwa ku mmeeza estate ennumi omutwe ya estate Birikyanja n'Ejjanya baali bagumiikiza bonna abagula mu estate ezo pintu ensonga zabe zigenda kugwa zigenda kutamba Kyanja mikwano mbalowoozaako naye olaba eno bbanga yempya ku ziri ate eno nali njitidde Kagaabe kubanga baagiza ne mmanya kaakati naye so kijja kumala kibe era bwe tujja okudda okubanjulira nti bane n'Ekyanja naye afulumye babe bagumu emaali tebagiyita maali ennago bannange olulimi olwo tebanema okutegeera ennago olaba ne Mayinja yagezesa ku njaga embeera ekutabukira genda okulanga akutte ku musokoto neŋŋamba akalulu tekantuusaawo obanga okimanyi oli mu estate ya bbanga ebyapa byammwe bikomyewo bajje babikine okutandika n'enkya weebiri ssaawa 4 kubanga gye bisula baggulawo ssaawa 3 okutandika n'essaawa 4 mujja kujja mu binone kakati olwaleero ne vibe neekomyo omanyi tewali kinsanyusa nga kulaba omuntu nga essanyu lyabwe lizze leero tugenda tutunuulira ensonga ze zino maama wange yenna batyo gyetuliida mpulira ayina gye bamuzaala mpulira eye babukojja mbeera mujjwa waliwo abaana ab'obulenzi abatabuka ne bajjayo n'amajambiya batema bakojja baabwe ne bamaama baabwe abalala manyi bamaama tetubaayo bamaama muto ne bamaama abalala waliwo agamba nti nze maama wadde yafa mumpe ekyange ekibuuzo kijjira wano era ogenda okulira nti gwe omujja okaanira ebyobukojja bibyo ekibuuzo kigenda kujja era wano wenjagala ansi eri nti ye oba nedda omwana asika omwana agaba n'ebukojja ekiddibwamu kyekino ye kavunaaba nga muzadde we mwava nga yafa awo tujja kutuukawo awo ekibuuzo ekirala kye tugenda okusookerako jjajja wa jjajja oba jjajja azaala taata yafa ekyapa ekyo bwe yafa yagenda okufa nga kiri mu mannya ge process kyeyitibwamu okuzuukusa ekyapa ky'omugenzi ne kitafa na mugenzi kyo ne kisigala nga kiramu abantu bangi bali eyo ebyapa babiina bya bakitaabwe ne bakitaabwe bya bajjajjabwe ne bajjajja ekyokukola tebakimanyi nze ndasa totumye nze ndasa omuzindalongo kuwadde esitukidde mukama wange kati abawuliriza mwenna mugoberere tandise okusoma awo ekisookerwako nga tetunnabaako kye twakoze ku kyapa ekyo kusooka kugenda ku erosi eriwa ey'ekyalo erosi yetakkirio giriri lwaki tugendayo tugenda kufuna ebbaluwa etwanjula era etegeeza omukulu ow'eggombolola nti taatawo jjajjaawo oba maama yafa kikye tunoonya ku ggombolola tunoonyayo short death certificate eno ey'okukyala ekutwala ku ggombolola bwe ntuuka ku ggombolola tutandise process kati ey'okuzuukusa ekyapa kino tutambulire kati tugeze kino kyapa kya mwaka gwa 1922 olwo birina ate enjawulo taata kino tujja kisomako naye tugenda kituukako tutya bwe tuti nti yaleka kino teyaleka kino yaleka kino ekyali eky'obupapula bwe kityo yaleka kya folio volume abaye folio kyeki volume kyeki akingafu bino bituyina bisoma bloko eno tewera square mile eno square mile namba ewera kakati
katuddeyo wali ntuse kugombolola bw'otuuka ku ggombolola kwata ebbaluwa era sijja yakubadde wandiikira omukulu oli nti kuno kwe kwanjulira omukulu gundi mutabani wa gundi yabeeranga egindi kitaawe yafanga ennaku z'omwezi bweziti yo chairman bibikomaawo kati bw'ogenda mu maaso g'omukulu oli ow'eggombola agenda kubuuza bino taatawo indako sebo w'ekitiibwa nkulamusiza amannya gange nze Ssentongo Frederick Lugonvu nvudde Busubi Kyamaganda eno ebbaluwa ya chairman ensindise wano otyo kati olwo ngikutte kubuuzawo amanya yegwe kazigwani nti Ssentongo Frederick Lugonvu kitaawo yafa ddi yafa ng'ennaku z'omwezi sizijjukira naye mwaka gwa 1995 ng'awandiika yafiira wa yafiira mu ddwaliro yafa bulwadde ki saamanya saaliwo otyo kati atagamba nakyo death oba tomanyi bulwadde kibwamutta waba teyafiira mu ddwaliro bayinza okubaza yafa ki yafiira wa birina enjawulo yafiira wa yafa ki kuba biwandiika ku ki ku death certificate eri ebino byombuuza bigenda ku death certificate kati byonna bimala okugendako babiyingiza ku kopi eyaabwe wabawo kopi esigala ku ggombolola oba ku municipal council oba kati nga wano ew'omukulu Lord Mayor akaza wabeera wa Lord Mayor wa gundi ani Eddie Lord Mayor gwe tumanyi kyonna kyekiri ye mulonde kyonna ffe kyekiri ate nno omulonde takola mu bino oyina kugenda wa Eddie administrative kati ono ate wagundi mikolo ono bumwe mumanyi talina wasayininga talina na buyinza ku ekyo nfudde ekitiibwa eyo tuveyo byabufuzi katuzeeyo wali wansi bwe bimala okuggwa byonna ng'ajjayo kastampu ke ng'akolaki ng'anyigako ng'asayiningako gye tuyita short death certificate jimpe wano sigiinaawo naye mberekako kakopi olwojimpe kati kwata kopi eyo genda owandiise omugenzi oyo kati mateeka kati ga Uganda ndagawa omutendera oguddako olwo nkusindise mu nnira omulungi alaba Lugonvizi Show tuli ku mutendera obwabutya bw'ozuukusa ekyapa ekyafa n'omugenzi nga yafa nakyo okifuula ekiramu ekyoyo aliwo asobola n'okulamula kubanga ekyapa kyonna nga nannyini kyo yafa tolina kyosobola kikozesa tosobola kikyusa okujjako ng'omaze kuzuukusa kaakati ngenze mu nnira otuuka mu nnira ebibuuzo bye bakubuuzizza eri kuba ate ne kirungi nti abakozi baki bangi era ebibuuzo bye bakubuuzizza eri babikubuuzamu wano katono kubanga information yonna eri ku short death certificate era bwe bakoppolola okuva kuli ne bayingiza ku system ne bakuprintingira eno eyiyo kati omala okuprintingira eno eyiyo era byakakagamba wano nti nnira kati eyo gyokwata n'ogenda ewa administrator general lindako ettaka mujja ddiyiga era abaga nti kaakati ettaka mugenda kuyiga obwangu bwalyo n'obuzibu bwalyo lwaki batukalubiriza lwaki batukandaaliriza ku bintu bya jjajja kubanga bwe wakati ng'oyagala bakwanguyize n'omufere ajja kwanguyirwa awo eyo gye tunnyonnyola ye bbaluwa eri genuine tunoonya bbaluwa gye bayita letters of administration gye tutandiseeko tuli ku mutendera gwayo wagyetandike nawa gyekoma gye tugenda kati kwata certificate ya nnira abo bo ba luzungu kati bwamala okiyiino ebbaluwa okuva mu nnira olwo butereevu tambulirawo paka wa administrator general's office atuulawa wano katwala bagitanga Simba Amanyo House Simba Amanyo House wava ku Simba Amanyo House watwa kati abaddako emabega wa CPS bagiyita si Simba Amanyo Simba Amanyo House we wali ministry agenda agiveeko awaddako kale kyonna ne kati bategedde emabega wa
wa Central Police ya Kampala. Ne bwembanga ndi Masaka ettaka ly'engobako nga ly'e Masaka. Kijja kwetaagisa okujja ewa Administrator General. Okujjako nga ka estate kwe twogerako ka bukadde 25 n'okukka wansi. Awo ekyo kisobola okuggwera eyo. Naye bino nyina eka zange 5-10. Sazigenda nga milioni 5 okudda waggulu. Jangu eno. Kati bwentuuka abakwaniriza paka wali mu registry ng'oba wabbaluwa eno bajja kujja empapula zonna ezibategeeza mu butongole oba ogenze kubika. Oba ogenze kubika. Bwana Yusufu kyayogerako. Abooluganda bibagamba. Omwami Zevolia abika n'ennaku nnyingi nnyo kitaawe yamufuddeko ajja kuziikibwa enkya essaawa 3 ez'ekiro. Abikidde abooluganda abakona ab'emikwano ne bw'obika ebirango 100 oba tobise officially. Ebyo tebabimanyi. Omuntu asobola okufa mu 1995 kitange gye yafiira. Nga kati bamanyi mulamu. Kubanga tomubikanga officially. Weebale nnyo. Kati bwekyo bwe kiggwa bajja kujja empapula awo nzibuuse kitange yafa 1995 naye mu mateeka balowooza akyali mulamu kubanga simubikanga. Taggulirwangawo fayiro yaki yakubikibwako. Kakati ntuuseeyo baleese fayiro. Yes, bajja kujjawo empapula ezibika entongole. Otegeeza Administrator General omukulu ono nga walagiddwawo. Era tejjambi agenda kukubuuza kuba yabadde akubuuza biri kuli yawandiika ajja kubuuza omuyiyi wali omuyita otya ate wano gwe yakoze eyabise wabiraze dda wali wabiraze dda. Era omugenzi ono nali muyita kino nga bajjuzaamu nga bagamba kati bwe guti bwe guli nti ennaku z'omwezi bwe ziti omwezi bwe guti ogenda kukomawo wano ne ba family members ng'akuwa ebbaluwa entongole ebayita. Si bya nankani, si bya mumwa, si bya mumwa. Abakuwa ebbaluwa entongole gy'ogenda okulaga ba members aba family. Yes, nti babayita abasookerwako be baluwa be ba beneficiary. Who are the beneficiaries? Abaana b'omugenzi n'abo be yalabiriranga ng'akyali mulamu. Atakoyongeddeko kaaki taata yakuweereranga kubajjukira bagenda kumunatuuka eri bagenda babuuza omugenzi yalaama nti nedda. Omugenzi oba teyalaama kitegeeza olukiiko olugenda okutuula gye bayita family meeting egenda omusalirawo nti ono atwale kino ono atwale kino. Bye bino bye tuwulira kino kikyuse tebatera kugamba kikyusizaamu egenda omusalirawo bye baga nti tujja kusembyayo na kino ku lwa office ya Administrator General. Ab'ennyumba y'omugenzi Mulagwe Yozefu ngezeza buguzi yono jjajjange muyitibwa mu office ya Administrator General ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2022 okuteesa ku nsonga z'omugenzi ate abeerewo ku luno tukitwala nti toliiyo. Kati nga musituka mwenna nga mugenda nga mutuula ebibuuzo babibuuza mmwe. Ye akola ono Assistant Administrator General yabeera eno mu butuufu nno baba bannamateeka. Yes, baba bannamateeka. Kati atandika babuuza ebibuuzo gwe weeyanjule mwenna mweyanjula wano kati ninyo olukiiko lutandika kati ninyo nze kagezi munyo nteeseteese omugenzi yafa nkimanyi ekyo ekyapa teyakiteeka mu manya tewali yali akikyusiza nze neekobanye ne chairman mukikyusiza lindako neekobanye ne chairman ampadde ebbaluwa ngenze ewa chief gombola chief ampadde short death certificate gyonna oyiseemu ngenze wa ku nini wonna nawo kifunye ngenze wa administrator nawo oyiseewo aŋambye
akuwadde certificate of no objection. Ninda ko kati situnatuuka ku objection. Angambye gendo oyita abantu. Family member. Kanange enjiya y'ebituba byange byafuzi bya taxi. Ononyayo ba family member nga mukulu. Oluusi nga bavudde na wange mbaleese. Ngo batwala nga mutuula. Ekyo siyitawo. Wotagenda kuyitirawo we wano. Tuyina okulanga mu mawulire. Tuyinayo okulanga mu mawulire. Ozo twalubadde. Tukyali ku bbaluwa mulina okulanga mu mawulire. Mpakuse. Naye amawulire bw'ogayitamu nga tewali yagasomye ne bagrantingako obuyinza. Kati bano abatuufu oba tubuusa amacyo abatuufu bano ate olwo bajjukira okujja nga balaba grade ebasanze. Tubuusa amacyo ddayo wali batubuuzizza. Mwetandise okweyanjula. Nze Lugonvo Frederick Omugenzi nali muyita kino era nina emyaka bwegiti. Buli kyoyogira ye kalamu ekola ki? Eruma. Ekola ewandiika. Kati mwenna bwe muggwaayo nga bagamba kati kitammwe teyakola ki? Teyalama. Mutubuulire yaleka Bya Bugagga ki era biriruddawa? Era mwe mubibawa. Essebo bwe ndabwe mubiroopayo. Yaleka kino nga bawandiika. Kati n'ekyalaani kiba kya Bugagga. Kati omutuuka ku byapa lwakubafaana basinga obungi ebbaluwa zino tuzimanyi mu kukyusa byapa. Naye ebbaluwa eyo bagikuwa gavumenti ya Uganda, katugize wano mu Uganda, eba ekuwadde obuyinza ku property y'omugenzi. Etya emirundi ebiri osobola okukuuma, okulabirira n'okugabanya bano banno ba beneficiary. Osobola okugjayo ebbanja omugenzi lye yaleka ate naffe abaali babanja omugenzi n'otusasula. Yes. Oli bye yaleka tamaliriza gwobemaliriza. Kyova nti ebbaluwa eyo teyisi ya lukwakwayo nti giragiramu. Size zino ez'okunnasa. Kyova nti eyina olugendo lwetwala. Katumaze tukyali ku kyapa kati tutuuse wadde tusajja tumaze okweyanjula ebyobugagga tubiroopyeyo. Babagamba kati bwe muzze wano mwe mwabaddeyo mubadde mweronzeemu be mwagala baweebwe obuyinza oba. Kati ni ate wano oba mukiri mirundi ebiri abaweebwa obuyinza oba aweebwa obuyinza. Omwe asobola okubeera administrator oba ababiri oba abasatu. Kyembuuza ekyo omusika si yalina okubeera administrator? Omusika tekimukakatako nti alina okubeera administrator wa estate ya kitaawe oba jjajjaawe oba maama oba. Osobola okuba nga oli musika ate nga administrator mulala? Bulungi nnyo. Obwa administrator tusobola obuwa omuzzukulu? Kabisa kisobokera. Tusobola okuga nti ffe tukwataganye ne tulonda obwabweru. Tukulaba family beziwanagana n'abakyala abakazi betuleka. Sentwe ng'oli awo property wagi bw'oluba okufa beppa obuyinza omukyala yanga abwambala. Bwamala okubwambala kitegeeza yoyo nga tomusika waali. So kati kikolebwa mu nnaku zino kyekiriwa ti omusika abaako kuba naye kuba administrator itwongerako ne maama n'omu ku baana. Nkiraba nnyo butalwanagana. Ebbaluwa eba teyeekubidde. Kati bamala otuwa letter tumala okuwaayo certificate of no objection. Olumukwata certificate of no objection mugenda eri munnamateeka oba amanyi ku nsonga zino nja kujjawo. Kati tugenda mu kooti tuba twagala ki? Twagala bbaluwa. Kooti yagala ebintu kati bye bino: certificate of no objection okuva ewa administrator general, minutes biri bye tuzze tuteesa tetwalwana tetwakubaganirayo tetwakola bamanyi bakubaganirayo nnyo mu kuteesa balwanirayo ewa administrator general balwanirayo ddala bigaanira ddala. Kati ate ebigaano administrator general ng'obuyinza abwesigaliza atya abwesigaliza nga abweyambaza paka nga mweterezeza oba muleetereza ddi oba muleetereza ddi ye nga bubwe. Kakitegeeza nti yenna anaatunda
aba ayagala okugabana ayina kusituka n'agenda ewa Administrator General yamusayiningira. Olwo yaba afuuse kitammwe. Nkiraba. N'ekyapa kikyuka ne kidda mu mannya ge. Na buli kya bugagga kyonna ekya kitammwe kye yaleka Kidda mu mannya. kifuuka kya Administrator General. Paka nga mweterezeza. Kakati tumaliriza. Kati bagibawadde mugenze mu kooti. Olwo kisinziira estate yammwe erina value ki. Estate obanga eri tulina ettaka empigi yiika 10. Otyo mwana mu town ono okumpi wano mu mpigi ye tugeme empigi zina kubanga buli eka y'empigi ekitone ennyo eri mu miliyoni 3 n'okudda waggulu. Ngogenze mu kigondi. N'okudda waggulu. Kati zo eka 10 ezo ze miliyoni 10 bimeka? Bisatu. Ekitono Ogenda mu high court. Etuulira empigi. Mpigi high court etuulira empigi. Kyembadde ngenda okubuuza nti bwe mbanga ettaka liri Masaka kale tugenda mu kooti era nyina kujja mu ye Kampala. Edda luli ne Kampala yakolanga everywhere, yakolanga buli wamu. Naye ennaku zino kigenze kikyukamu. Olwokuba nti high court ezo bagenda baziseeseetule bazisembereza abantu. Ntegera okusindika mu high court empigi etuulirayo. Kukoga nti bagamba nti high court holden at Mpigi. High court ya Uganda etuulira empigi. High court ya etuulira emitiyana. Ontegeera bulungi embeera. Kati nga tuteekayo okusaba kwaffe. Ontegedde tuba ne kye tuyita identification letter, application letter, petition. Petition mwe tulagira estate eyo ezitowa bunene ki. Nkitegeera. Eteka petition, netukola ka declaration, affidavit, ne bond. Bond ate. Bond oba okakasa kooti. Kibaita ngola bond kugamba bweyamo. Bond bweyamo. Ti mu butuufu nti singa mulamuzi ompa obuyinza nkakasa nti nja kukuumira nja kulabirira estate oba ya kitange oba ya jjajjange nga ne ba beneficiary bano sijja kubanyaga oba kubalumya. Kawulidde akantu ako ye bond. Tugisayininga bond era bagicommissioninga. Okitegeera? Bwe ng'omuntu ogisayiningako applicant ne bayimani bagicommissioninga. Ekitwale ba commissioner for oath kuba kibanga kirayiro. Ekyo twala ewaani ew'omulamuzi. Ontegedde bulungi. Atali maje bamaze okumpa. Kati byonna ebyo tutaddemu ne ebbaluwa yaffe gyerabira yavudde ku NIRA. Njijjukira death certificate. Erina okubaamu photocopy z'ebyapa zirina okubaamu oba yaleka mmotoka byonna birina okubaamu. Byonna bino byobugagga nga twabyopya wa Administrator General. Kuba jjukira tojja kulimbalimba mu minutes ziri mu ebiri. Kati bwe tumala okuteekayo eri ew'omulamuzi asigala abikkula fayiro eyo atuwa ebbaluwa entongole kuba gusobola okugenda omu n'obiteekayo oluvannyuma akusindika n'omu registry nga muze okukola ebbaluwa nagamba ebbaluwa eyo bajje n'addamu n'abayita mmwe kati abakakatako ensoto tayita famire yonna ayita mmwe ba administrator abaweebwa certificate of no objection bamuli basatu bayita n'abajulizi bammwe abagenda okubasema dda kigwanidde muyinza okuba n'abajulizi babiri abajulizi babita kubeera babiri abagenda obbasemba era mutuuka mu maaso g'omulamuzi era ebibuuzo byababuuza bye bimu ali trick ennya asobola okusoma ono bamutiinga nga abalamuzi bwe bamanyi n'agamba Lugombo Frederick kati bw'oteekanga ng'amanya bano bayaaye bano Lugombo Frederick n'atuma mpampa alabya niyeekanzu bati wali wayija waliwo ateekanze nga tewali nga bamanya kati mubadde muyaaya ebyalo si byammwe tebasobola kuyita linnyayo lutamaguka ako kakodi kamu kubalamuzaabo kati asoma omu ku omu gundi aluwa ete ndaga muntu yo wano omugenzi yafaddi byennyini byamwatadde muno byakubuuza kati ogenda obita matama kasota matama yafiira wakasota obita matama ng'efayiro agikweringa ng'abazaayo wansi mala okwetereza yoga fayiro bagikwerinze olumu gakuddemu obusayi buto
kati waliwo kali ke twabuuse wano nga tuteekayo amannya ge tusabirako obuyinza tulina okugenderera ennyo nti ettaka lyaffe omugenzi yalireka mannya ki oyinza okuba nga gwe Ssentongo Frederick Lugonvu Mulaali ku kyapa nkuliko Ssentongo Frederick oyo wanjawulo ne ku Mulaali oba kagenderedde akantu ako so muyina okumakinga sure nti kyemusaba kyekirimuwa mu registry land office kyova olaba batutuma kasaakireeta mu fayiro eno bwe ttaka kasaakireeta tukajjayo akali official bawandiikako ttaka byonna ebifo ensonga zonna information yonna full ekwata ku ttaka eryo mugenda okukyusa ne bakawandiikira ki ne bakawa omulamuzi kaisa kati omulamuzi bwaba amaliriza nga asinya banga mu mativu ne bye mumugambye baba grantingako obuyinza ye agamba mbagrantinzeeko obuyinza ne muvaayo nga mufunye ebbaluwa yammwe ey'obusika kati ebbaluwa eno ey'obusika omala ogifuna tudda wali ku kibuuzo katutuuse bw'oyagala tubamaze okutuwa ebbaluwa yaffe gavumenti yeyambudde obuyinza erina bebukwasiza ebukwasizza bano kati obamwe abakwasiddwa obuyinza olumujja eri omupunta tugenda ku ttaka olwo mujja eri omupunta tugenda kukyusa kyapa wange tulina ekyapa kyaffe kikino kyensooka obbabuuza ebbaluwa y'obusika mulina tyazovaliti tugirina tyotyo kati nga nze ntuula nga mbabalya mwambabula nti kyetugenda okukola mundage ku fotokopi y'ekyapa ekyapa kifaanagana kitya kuba kati kingo kino ekyapa tekifaanagana ne kino kankolage kino eno special kitegeeza ya busika oba kyali kyabula kuba baba bakuba ekyapa ekyobusika era bakiwandikako special n'ekyapa ekyabula bakiwandikako special ntegere bulungi kati ate tuyina kiruwa kikadde kino kati wano tukwata kalaamu netuwandiika tiffe bagundi ba administrator ba estate ey'omugenzi gundi eyabeeranga egindi tuwandiikidde gwe omukulu w'ebyapa nga tusaba bino tusaba okukolerwa ekyapa ekipya tukyuka okuva ku kino tudde ku kyetwagala ekyokubiri tusaba n'ekyapa ekyo kyusibwe kidde mu mannya gaffe kawulidde kati awo twawukaniramu ekyapa eky'obusika kisasula ssente ntono abasinga obwo tebakimanyi kino ekyapa kino okiraba kino kikyusa kino ekyomuguzi kya bbeeyi okusinga nga tubiteekayo wali ssente ono zakozesa omusolo gwasasula munene okusinga kino ekyapa ekyobusika nga kikyuka yes lwaki anti kyapa kya busika temuyina gamba omuzungu batubye ekikola yaba nti temuyina muli bamulekwa naye n'abatega akakodyo nti bwe kimala okukitereeza nekiteere nekiddamu ffe abali pulezidenti abaliwo kati ba beneficiary mwenna nga mukyusa okuva mu mannya agange administrator wammwe ng'oyagala kuteeka mu mannya agago awo okiwulirira omusolo gw'olina osasula sasulira ddala omusolo nga guwerera ddala kiwule tegerekese bulungi kati tukwata ekyapa kino bamaze okukikola ne land office eteredde ekkiriza dda nti ddala yemmwe mugende maaso erina okuwandiikira kooti ebbaluwa nti ddala kituufu ebbaluwa zino ba administrators batuleetedde wano nga basaba okukyusa ettaka ABCD ebbaluwa zino zaava wammwe ye certification of letters of administration tetukozesa original gwe original eba yammwe yawaka mutuwa photocopy nezakubemundu zogwikati katukozese kwano katini nnyo bakoonako sitampu ng'eno bweti ojabi nkalaba kati bw'omala bawandikira ebbaluwa eyo okusatisfyinga letters zino bakoonako wano ne bakowana ebbaluwa entongo nti mugende mu maaso mukole ki mukyuse ddala kituufu abantu abo tubamanyi bagrantingibwako obuyinza mu kooti eno
era n'ettaka eryogerwako ddala mu butuufu lyeryo. Kati omusava yakyenzako bagamba kyekiriwa tugende ku nsiko tuggule empenda tukakase nti ettaka eryogerwako ku kyapa wano lyeriri. Kati nga olaba oli aliri wano mu nnyukuta naye ate nga lirino wano lyerina eno okirabye. Kati nga tuggula empenda zaali ettaka kubaitogamba nti balipunta naye nga mwavudde eri olaba gye twatandikidde oŋŋamba kyapa kino kidde mu kiri purezenti si gwe omulimu gw'okeera ku makinca n'ogumala. Kati olaba tuvudde twatandikidde ku erosi tugenze wadimiswa geno tuvudde wadimiswa geno tugenze mu kooti tuvudde mu kooti kati tuli mu land office tuvudde mu land office tuli ku nsiko tuggula mpenda kulipunta tulabe ddala kituufu libanga gyeriri. Waliwo ke tuyita kalisave fayira akatini tusabumitingayo omukulu okakasa nti ddala ettaka eryogerwako ddala ku nsiko gyeriwo eriri era ne pulinti yalyo ddala nga bweragiddwawo ddala kituufu yeeyo nga batuba kyapa kyaffe nga tukomawo nga tudda waka olwo kifuuse ekyapa ekyaffe abaliwo ba administration. Naye teweerabira nti baba bakuwa ebbaluwa eno oyina weekugambira nti bwe luvannyuma lwa myezi 6 ojja kukola nga kyetuyita inventory. Kyo inventory okimanyi? Inventory okimanyi? Inventory kabanga walaba kalipooti katonotono kiddala bwe mwampa obuyinza oba bwe mwatuwa obuyinza okulabira estate y'omukulu gundi bakitaffe gundi ffe ba administrator bino bye tukoze mutegeeza omulamuzi yabawa obuyinza kooti yabawa obuyinza. Amazima twaddira eka 10 twaziwa Lugonvu okiraba eka 5 zaali zange za musika 5 twaziwa maama n'olaga ensaasaanya engabanya n'enkuuma no submitting ezo ze letters yerete entuufu neko kikolo vinota kikolo oluvannyuma lw'emyezi 6 bano basobola okuchallenginga tetumumanyi bakuchallenginga batya tatadde mu nkola ebyo bye yasuubiza kooti. Okitegedde sebo nkiraba mmwe ba administrator temutadde mu nkola bye mwasuubiza kooti mu bondi wali n'olwekyo letters basobola challenginga okuzisazaamu naye zibanga zimaze okukola ekyapa nga kimaze okukolebwa. Kano abagoberezi baffe oba mmwe abayina ettaka bakitammwe baafa bajjajjammwe baafa ne musigaza ebyapa nga tebinnaba kukyuka kudda mu mannya gammwe eryo ly'ettaka eribbibwa era ettaka eribbibwa batera kulibba nga balijja ku blue page. Oli akusoosayo busoosa kigere n'atambulira mu mateeka amatuufu kati gwe okuvuganya naye kyewandigambye okumuchallenginga olina muchallengingira mu kooti. Ochallenginga omuntu mu kooti ate nga yeeno atambuza ki emirimu gye. So mufeeyo nnyo mugenderere nnyo okulaba nti mukyusa ebyapa ebyo bizza mu mannya agammwe abaliwo olwaleero. Otherwise ettaka eribbibwa yeero ne bino ebyapa kati nga bino boobirabire biti bino tebabibba babba batya ettaka lye babba kati lyerino bweriti myaka na myaka ekkadde eryo kuba tulina blue page tulina white page. Ettaka eryabase kati nga lino tolisuubira liba kunanka blue page white page. So ettaka eriba ku blue page ly'ettaka eryapuntibwa abazungu mu myaka egyo nga baakajja. olina okukyusa ekyapa olwo olina okukyusa ekyapa ako nka bawaddemu buwi badde mbalaga ttaka kiri babba. Waliwo kano mu ddakiika ng'emu ekyapa kyatubulako tumanyi tuli bakyapa naye tetumanyi gye kiri. Muteekeddwa either okubanga mumanyi block number ne plot number n'ettaka gye lisangibwa. Bwe muba temumanyi ttaka gye plot number temugiyina block number temugiyina muyina twala mu surveyor akola identification y'ettaka eryo akozesa coordinates ne neighboring plots asobola okuta nti ettaka lino lyali plot number ABCD. Kati bw'agenda mu land office alizuula bw'amala okulizuula ettaka eryo musaba omukulu ne mumutegeeza ettaka lyaffe liri ku plot number bweti ettaka lyaffe tukutegeeza mu butongole gyeba ekyapa ekyo kyabula
kati wakakatadde nga ekyapa kyabula agenda kukwata ekkalaamu awandiike. Ani gwawandiikira? Kuba agenda basindika mu mawulire. Kuba bali mu mawulire saabagambe nti mulina okulanga kuleta zino kinafuluma. Mulina okulanga ennaku, mulina okulinda ennaku 14 balanga. Mulamuzi yalanga wali alyoka abagrantingeko obuyinza. Waba nga tewali tiri avuddeyo kugamba nti kuchallenginga transaction eyo agenda mu maaso n'obagrantingako obuyinza. Ne bwekibanga kiryoke kena wano balanga. Okulanga okutegedde kutya tulanga mu mawulire ki mu gazeti mu Uganda gazeti naye gwe zameka abasoma Uganda gazeti batono so nga ate mu mateeka ga Uganda land title ezo zibuze ebintu ebyamanyi ebinene tubirangira mu mawulire ago. So kati registrar w'ebyapa yawandikira gazeti ng'alanga ku lulu nti nze registrar ABCD Land Office ABCD mu district gundi nange ekyapa ekyali mu mannya ga gundi kyabula. Nja genda mu maaso n'okukola ekyapa ekirala singa tewavuddeyo muntu yenna yeemulugunya ku nsonga eyo oluvannyuma lw'ennaku asatu nefu tubala 25. Kati ennaku ezo zaawaddeyo mu gazeti neefuluma kutandika zibala oluvannyuma lwa gazeti okufuluma. Kati beziddwako registrar ng'agenda mu maaso ng'akola ekyapa ekifaanagana nga kino ye special title. Era kyo ekyapa ekikolebwanga kikulaba kino kifaanagana nga kino era bw'oba okitunuulira. Naye enjawulo kati eriwo kino kiriko special kubanga kino kyali kyabula bazaawo kikadde. Ekikadde kyaliwo kyabula oba kyayonooneka okukola special title kifaanaganamu ekibiddwa kipya kino bazaawo ekyabula. So nga ate kiri eky'omukulu eky'obusika kiyinza okuba oba kyuko kiwandikako special nga kiri mu nkola eno. Bwe kiba nga kiri mu nkola eno banti bazaawo kino olwo kiba bakiwandikako special oba enjawulo mugifunye kino kiriko nkola nkadde kati kikyusa balina kiwandika gamba special. So nga ate omugenzi singa yafa n'aleka kino bwe kiti tutuuzako obutuuza wano letters of administration tugamba kyapa kino kiri mu administrator ABCDZY. Waliwo ekira kibatategedde awo abawuliriza abafu nyina kibatategedde buuza ebukojja. Era wano wabaddewo ekibuuzo ky'amaanyi nnyo. Abantu bangi tubalaba beetema omwana n'akeera ku makya naga nti njagala bintu bya maama. Maama n'akwata abaana ne bamuwerekerako bagenze bukojja kubanja maali. Kati ate awo abaana baba bakoze bubi kubanga gwe babanjizaako akola ki anti maama mwagano muwe bibye. Naye maama bw'aba yafa awo butereevu mwe ba administrator kibakakatako okuddira omugabo ogwali gwa beneficiary oyo omugenzi oguwa bano. Era awo kirumiza ebika ettaka libadde ly'abangabi ate ow'enkima liyingiramu ligenda mu nkima. Okitegedde ate gavumenti etekola ki tibimanyi kubanga oli emutwala nga beneficiary. Okitegedde ekyo falaga baba babatuma ba family members babatuma n'abo abaana b'omugenzi mugende mbaleete mugende mbaleete. Ate ono yafa nti yafa yazaala abaana bameka nti abaana 10 bonna mubaleete bonna mubaleete bebazzukulu bajjiramu. Kati kwe kusanga ng'osanga abaana abato abazzukulu n'abajjwa bali kuba kitaabwe oba ku bassengaabwe bannyaabwe batyoboola bavuma wadimiso gye naawe obasanga abaana batyo okuvuma bakyakuba buto. Ate naffe abakulu aba ba beneficiary baganda b'abagenzi bano abali ba main beneficiary abali okumpi ennyo n'omugenzi ate nabo bakwata ebintu by'omugenzi ate nabo tebaagala kubiwa baana bali nabo buli omu gabayaga akunyulwa atwala butwazi ki. So gavumenti bwe yayingiriramu awo nega nti kati wano abaana b'omugenzi kabe mwana muwala afuna kavuna abanga yafa bafuna ebyalibadde ebyannyaabwe. Taata wabanga yafa abaana b'omugenzi oyo bafuna ebya taata waabwe
naye ng'ateekesa mu nkola ebyo ye gwe administrator kuba buli kimu gwe siginitole obukwakulizo bwonna gye buva gwe siginitole administrator kyova olaba nti mu bbanga lya myezi 6 olina okusabumitinga inventory yo eri kooti eya grantingako obuyinza kitwe inventory ebino kati nagaba bwenti nkuŋŋaanyiza bwenti gundi namuwa kino gundi namuwa kiri mu buwandiike ani asalawo kungabanya naddala ku kyapa kiri tumaze okijjayo kakati ese twagala gyegabanya singa mmwe ng'abaana mulemwa okukanya mu ngabana y'ebintu era butereevu tujja batwala ewa adibusajeni abatemeretemere okusinziira essebo kiki tuleseeyo bibuuzo simanyi babuuza bibuuzo kyebirala awo ekibuuzo ekirala kinaaba kya lulala weewaawo kyabadde kya nva ntya ku kibanja otyo nfuuke kati ekirungi tusomye ekyapa eky'omugenzi kati kimaze okudda ku mibiri gy'abalamu kifuse kiramu awo tujja okutandikira ku nsonga eyo lwaki ensonga eno nkulu eyanva ntya ku kibanja ŋŋende ku waaki nfuuke ow'ekyapa ndabye emirerembe mingi ow'ekibanja ga nti nze saagala kyapa kyo era tokinsibaako nze gambye sikyagala nze ndi wa kibanja kyange olinga muga nti nkuwa option meka 3 weegule nti nedda sizirina kkiriza nkugule situnda tugabanira wakati ku byani landlord abasenze oluusi babakwasa obuki kisa babakwata obujega landlord n'abafutyankaawo oluusi ate ogenda okulaba nga landlord gwe bakutte obujega omusenze ow'ekibanja n'asigala nga akajjadde obwa landlord kibimu ebiri bajja kubitegeera tunadda wa ku lwokutaano olujja ndowooza tutandikirawo nti ku lwokubiri newenaga lwakutaano olwokubiri olujja nti nva ntya ku kibanja nfuuke ow'ettaka amaanyi ga landlord gakomawa n'amaanyi g'ow'ekibanja gakomawa awo tujja otandikira si bulamu na Uganda bannalugonvuzi show baserugonvuzi show sibagase lugonvuzi show banna ne baserugonvuzi show awo kimaze wamma mbadde ngamba bino kyabalabi baffe ab'omu Uganda n'abali ebweru wa Uganda nsigadde nze Mukasa Yusuf omusaveya wammwe ku namba z'essimu ntira nnyo zibawa eya WhatsApp 0772 4337 n'eya Airtel 0755 mube bulungi paka ku lunaku olwokubiri olujja kuba bulungi olwokubiri olujja awo we tujja okutandikira nga twebuuza amaanyi galiwa amajambiya ab'ebibanja ge bajjayo nga bagirayo ab'ettaka matuufu emmundu ab'ettaka ze bajjayo nga bagirayo ab'ebibanja ntuufu olwomanya tebakyali kukkaanya we tujja okutandikira lwaki n'abo bonna abafuna ebyapa basooka kuseka muguwa obutamanya kibi nze Ssentongo Frederick Lugonvu ebyapa byaffe ebyebboza bbanga ebyapa byaffe eby'ebbanga biibino byakomyewo n'olwekyo okutandika n'olunaku olw'enkya mujja kujja mubeere nga mufuna ebyapa byammwe mubitwale nze nange binviire ate nga tulindamu ab'ekyanja tujja kufuna ebyapa byaffe mu maaso awo mwezi nga gumu bijja kuba ndowooza bijja kuba bifulumye yes kati tosobola gitemaatema nze nagikwasa kasawa nga nti buli kimu kiri mu mateeka nenjikuteera estate eyampambire half a kilometer otambuzawo bigere okuva ku kkubo tugamba nti estate eyo weeri puloti mweziri futi 5.5 ku bukadde 7 walungi wagendawo emizigo wagendawo n'amaka futi 5.5 ku bukadde 7 futi 5 ku 10 ku bukadde 14 5 ku 10 ya kyapa
5/5 oba oguze mu ttaka naye olw'okuba nti amateeka baagatusomesa nti 5/5 tefuna kyapa naye nga osigala oguze mu ttaka. Osobola otandika n'obukadde 5 gwayagala 5/5 n'osigala ng'obanjibwayo obukadde 2 bw'oba ng'ozirina zonna ne weetikkula omugugu. Njagala okuyozaliza ba landlord ne ba landlady abatuuse ku buwanguzi abaguze mu estate eyo. Kimpadde essanyu nti buli obwedde agendayo kuviira ddala wiiki ewedde nga baga nti wano sivaawo. Era ekimu ku bimpa nsanyudde olinga atukanaga nti naye ate wano ndowooza wasingako kanzi nga babuyaaniramu mbuyaanire. Zonna nabadde nzisala era nga nzisetinga era nga nzipulaningira buli emu nnungi ku ginne waayo. Buli emu nnungi ku ginne waayo. Era mweno olaba ate nga yesingiira ate bw'ogivaamu n'oddamu natulaba nga era nnungi ku so kati waliwo yabadde akutte poloti ng'emukolera ng'eri mu kakoona bw'eti yagenza otuuka wano nga bagitutte. Kakati n'awulira ennaku laba agenda amaliriza olaba poloti kulina ekkuba erisooka okwambuka ereegeddwa mu beeti mweritomera mwennyini nga geeti ogisa mu kkubo mwennyini olwagirabye nagamba mpeeno ate era nekkubo eddene limanyu nti kantwala eno. Kakati kwegamba estate ya Mpambire nnungi nnyo. Tusabe nti estate gyetugenda okuzzaako enaasinga eno either ng'efaanagane oba ng'egisinga. Fuuti 5 ku 10 bukadde 14, fuuti 5 ku 5 obukadde 7. Walungi tuli mu Mpigi Town Council. N'olwekyo kilomita dakiika ziba 4 ku 5 okuva Mpigi mu town okutuuka ku estate, dakiika 4 ku 5 okutuuka ku estate. N'olwekyo essimu yange kweri ku screen mugiraba eya 0753 98 56 39. Mbeere bulungi mweraba. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Onsubya Lugonvu.